abalabi baffe abalungi aba Big Media tusanyusa nnyo okubalaba. Olwaleero ndi ne Honorable Nkabazi Harriet. Yali Minister of State, Minister omubeezi w'obusuubuzi olufuutufuutu kye tuyita trade. Okumala akabanga ate ebyobufuzi abiruddemu nnyo kubanga yaliko omubaka ng'akiikirira disitulikiti ya Bundibugyo. Ate kati saawa eno yaggyeyo empapula ate ne bamunominatinga bulungi naye ng'agenda kwesimba Bwamba. Ekyo nnyabo kyekyo so Honorable mbadde nsaba obuuze ku balabi baffe aba Big TV ne Big Media okupaiza ewamu. Abalabi baffe abalungi mbalamusiza. Amanya gange nze Harriet Ntabazi nga bwe babagambye omukyala azaalibwa ye Bundibugyo era Bundibugyo abangi oba bamanyi weeri eri eyo kumpi ne Congo. Ndi mukyala niranye ne Congo nva ku border era ndi mukyala mukakamu nnyo nga bw'okiraba ndudde mu bukulembeze tandika nga ndi head girl ku ssomero lyange eryasookera ddala. Ebyo byonna nabikola naye natandika head girl ku primary school ne mbeera head girl ku secondary school Bumadu Primary School ne Semiliki High School ne nvaayo kati ne ntandikirawo obwa kansala. In fact, before then, naliko National Youth Delegate, wano ku National Youth Council. Then kwe kuvaawo ne ntambulamu ne ngenda ku Youth Councillor, then ne ngenda ku Woman Councillor, nga nkiikirira abantu abeebugendera eyo Arugale and in Ndugutu by then. Kwe kuvaayo kati okuyingira mu direct politics eza national. Naye nali nasavingako ku secretariat eya NRM nga senior mass mobilizer. Mu myaka ki? Eyo myaka ey'emabega eyo kuva mu 97 years. Kuva 97 okutuuka ku 2004. So mbiruddemu NRM njitegeera kibiina kyange nkyagala nnyo era kye kinkoze kyendi. Owasiguukwera omukyala gwe bayita alisemera mu 2011 twali tulowooza nti nno kati ekifo kya Bundibugyo Woman okinywezezza ate tugenda okulaba 2016 ate tukomyewo wajja mu kamyufu ebyavaayo ne bivaayo ate tugenda okulaba nga n'osalawo obuteesimbawo kiki ekyaliwo awo? Awo waaliwo omuzannyo mungi nnyo. Maama oyo bwe twavaayo n'emujja mu palamenti ate nga yali mukazi munene nnyo muweereza nga chairperson ow'abakyala bonna mu Uganda mu palamenti gwe bayita chairperson Wopa era abakyala bonna nga bamuwa ekitiibwa ekyo. So bwe yavaayo ndowooza awo president n'amuwa ekifo mu secretariat. Yali one of the yellow girls. Naye yali yellow girl. Yes, president n'amuwa ekifo awo n'agenda mu secretariat ya NRM. Kati ate obululu bwe waffe bwo bwalimu obusungu bungi by then. Awo nga tasobola kuyitawo. Ate bamujja wano mu kompitinze naye ate ne bamuteeka wali ku ki okukulondesa. Awo ne kigaana. Twalimu awo abantu nga 2-3 abaafuna obuzibu obwo ne Saropendi nani twali bangi. Nga tulina obuzibu obwo nga tulina abantu mu secretariat abatasobola okukkiriza n'oyitawo. Naye ebyo byonna byagwawo kati tuli bulungi. Kisanja kyo kino ekiwaliyo bwe mu ndaba eyiyo wakati wa 2011 ne 2016 biki byogamba nno wakolera abantu ba Bundibugyo? Era bye nakolera abantu bye bikyali kubanga by then twali tulina obuzibu obw'enguudo ne bazikola. Twali tulina obuzibu bw'amasannyalaze kati gatuuka ku booda. Twali tulina obuzibu bw'amasomero seed schools ne zizimbwa. Twali tulina kate tetufunangako scholarship eya state doctors nga tweyazika bweyazisi. Kati saawa eno tulina abaana be twasomesa ku state scholarship. The president is a yampa almost 39 doctors born from Bundibugyo. Lekayo ba scientists abalala, lekayo ba engineers, lekayo ba chi. Kati tetucha borrowing, tetucha noonya ba doctor scientists.
kati ekintu tuli wakati ba doctors bonna mu ddwaliro baffe era twakola ebintu bingi twajja tulina communication nensika UBC radio nenjitekayo nga tetulina gundi ezo n'enguudo zo mu byalo bikayipu roads ne tutwala ne tuwalula enguudo zonna mu byalo era nga ere je nazireka bwezityo bweziri kwe navaayo nakati weziri awo abakyala abo boolaba bakyala twaba n'abanoonyeza ssente milioni 3.5 nenzibiwa mu bakyala nga siza kukomyawo bino bya PDM nga tebinatandika ezo z'abakyala weepu nga tenatandika bakyala ne beefunira ssente nenfuna enkoko za croilers 10,000 nenjiwa mu bakyala ne tugabira abakyala ne beebezaawo nendeeta enkoko nendeeta embuzi zino ezalina necklaces eza yero ndowooza wali oziraba kati tezikyaliwo naye ne tugaba embuzi all the youth groups ne tuziwa embuzi nengaba ente ez'enzungu president yazimpa bino ebisolo basiramu bye bataagala embizi nagaba embizi nga tawuni yonna owulira kwa nakola ebintu ennaku z'abakyala nga tucelebratinga buli mwaka ng'ennaku enkulu tezituyita ku Independence Days nga tugaba ebirabo buli kimu kati bundi bujo yanyogoga kyakusa kitya mu 2016 ate NRM bakwandula mu kamyufu bintu byonna ebyo bali bakoledde kikije kyava kuki anti nakugamba nti ewaffe bw'oba toyise mu NRM kigumu nnyo okuyita muki mu kalulu bazanya nnyo omuzannyo era bajjamu gombolola nga 2 babungi alyoka ajje bajjamu amagombolola 2 eri abubukwanga by then primaries tebaziranga zona bubukwanga ate ng'ekutte kati bagisalamu amagombolola 3 naye yonna tebagiranga obululu buyitawo nga mu mitwalo 2 bonna tebabulanga ne bakwata tawuni yaffe is heavily populated ne bagisalako ekitundu kyonna tebakiranga naye ebyo byonna tebyamalamu essuubi because nali manya akalulu nkawangudde era akalulu ka bundi bujo sikagwangako era wasalawo obutesimbawo kubanga nali njagala nnyo pate yange ya NRM wasoka nobeerawo nogamba banjenga independent nagezaako okujjanga independent naye president nanemesa kwe kugamba oba oyiseemu oba toyiseemu nja kuwa obwa minisita ate n'abukuwa nampa obwa minisita wa industry naye teyali parliament namo entalo ezo zaava waka ne ziyingiramu kubanga njukira ebiseerewo approving okubeera minisita bagamba tolina bisaanyizo ate kiki bintu bivuddeyo okutuuka ekiseera bye byatuuka oba ate ebisaanyizo gwe weebuuze naddamu ne mbifuna ntya tebisobola kubula leero ate enkya ne birabika so waliwo politics kati ezo politics ez'obwa minisita era namala emyaka 5 president n'agamba we banaamalira omuzannyo gwabwe wentandikira era we yatandikirawo wennyini ne bantwala mu kooti ne bantwala mu ejiji ne bantwala wa ne bazannya not until nagenda mu kooti negamba no case to answer there was no prima facie case era mu Luganda bagamba tewaliwo ki musango 20 mugumu wesimbawo era notabera successful because kati awo jukira nali nva mu kooti sirina na 10 sirina na ki ate sirina na ku ground mbadde myaka 5 siriyo nga ndi mu muzannyo nga ndi mu byange just I wanted to clear my name n'okubalaga nti bye bakola tebiri mu point naye ate nenziramu nemba wangula era nemba wangula era n'addamu nampa ekifo kati ekya trade ministry yemu ate awo Anita Among yali azze Anita Among yali azze appointments committee nga mpya abalabe abalinga tebaliiwo ne bampa obukulu era mbukoze ne mbumalako emyaka gyange nga ex official jukira president's prerogative n'agamba ngende ku senior presidential advisor. Wali Minister of State for Trade twala bintu byali mu ministry eyo simanyi so tutangaza talaba PS ate bamuumuza ate tugenda okulaba naawe nga wayizewo emyaka 2-3 ate naawe president afudde senior presidential advisor emivuye je gyali mu Ministry of Trade ejo gye bali bagamba ate kino ekizimbe bapangisa kino ate kino kiki ate olu sente zaabo nankanya awo ebyo byonna tebyatukwatako
kubanga bye bingi byali administrative tebyali bya management oyo byali bya cooperatives kati ebyo byamutwala ndowooza bya cooperatives ate minister wa cooperatives ye Gume oyo Gume Frederick Gume oyo si yenze nze trade yange teyali mu mivuyo trade gundi buvyo yali mu cooperative nze mivuyo mu trade teyalimu ate nakola ebintu bingi kati mu trade kati laba amata agabadde gadibadiba wano nagenda nenzigula wa katale mu Algeria eyo diri ya Algeria efulumye jo nze nagitanga abo bona bagundi balwabogo nga tebanajja bali tebanatandika ebyo bya passade biki nagenda Algeria ne tugenda ne National Chamber of Commerce omukyala oyo bamuyita ne gundi omukyala gundi Kigongo Olive Kigongo gwe twagenda naye ne tugula wa katale ako era nga bya passade tebinata ne bitandika kati amata gafulumidde mu regime ate nga nkoze eki oyogere ku kya passade tulaba mwami Lwabogo naye agezaako okutunda Uganda ebweru agezaako okulaba nga agulawo afunira ebintu bya Uganda obutale mwakolagananga mutya naye kubanga waliwo abagamba ye alabika yali special mu ngeri ye ate nga ebintu ebimu byakola emirimu gyakola ate nga bagamba ministry ya trade yanibikoze naye musajja mugezi kubanga Uganda tosobola gikola muntu omu kati yalaba alina okukwasaganya ne gundi ku industrialization ebintu byaffe byetugongeraku omutindo wano tusobole okufuna akatale kati naye nakwata olubimbi olw'okunoonya ki obutale kwatagana wamu negundi ne Export Promotion Board okwatagana negundi ne Free Zones Authority okulaba nti ebintu byaffe ebyamaguzi byetukola wano bifuna obutale wabweru si kibi okukwatagana wamu era twagenda natuyambako okukola specialization of products ne tujja mu products ki eze tugenda okumarketinga kubanga tosobola kukwata Uganda yonna mulundi gumu tukwateko omwanyi tukwateko kokoa tukwateko tea tukwateko ebintu ebyenyanja tukwateko bino tukwateko fruits tukwateko vegetable tujjemu ebintu bye tusobola okunoonyeza obutale n'ensi ezibyagala ne tuzifuna ate ekyo njagala mwebaza kubanga tekyagala kubeera minister okubeera patriotic yes okubeera patriotic kwagala ensi yo muli bugo era nga ye ng'omwana w'omunju kubanga mwana w'omu nyumba mukodomi alina okuba ng'alabira wala so yalabira wala n'agulawo obutale obulala twagenda Sabia ne tutwala emwanyi ne tugenda wa tubaddeyo tubadde Russia tubadde everywhere eyo mu South Africa everywhere tukoze ebintu bingi era obutale bwo even ne mu Bundi World Trade Organization je na chairingako nga vice chair mu Africa yonna yes nalondebwa nze mukyala asiri mukyala mwangu gola I'm not easy toli mukyala mwangu siri mukyala mwangu gowulira ndi mutono naye muzibu toli mutono naye muzibu kati nikankubuuze president we yakumuza omwaka ogwedde nakufuula senior presidential advisor kyakuyisa kitya kubanga labika wali otandise ne speed natandika ne speed era waliwo ensonga we soka wali okisuubira nali nkisuubira kubanga yangamba yampa ekitundu ekyo okukikola emyaka egyo kitundu kya ttaamu eyo okujjako biri ebyaliwo nti ono omwana teyasoma teyakola kiti ebyekisiru kati nanteekako ababadde boogera omumwa ne gukola ki ne gubaziba kati ebyo tebikyaliwo kati ndikiriya tolaba nti yakola ekintu kyamaanyi kati saawa eno kyoba olaba n'akalulu kano ngenda akawuuta buwusi kubanga tugenda kugenda kukalula kubanga kati wakyusizza constituency we badde okikira women babundi bujo kati katubira ogenda bwamba kiki kyakuviddeko okukola okukyusa ekitundu era wambuuziza akabuuza kono gamba on top of performance eyo yonna lwaki wafuna obuzibu
nafuna obuzibu performance yange kubanga mu bintu ebinene bye naleeta mwalimu obwakabaka bw'obudinja bwa Bwamba. Exactly. Kati obwo obudingia era awangale Ssaabasajja Kabaka waffe omudingia era wawangale Mwatia Mabale Mumia Sabo Martin Ayongi not captain Lieutenant Colonel Martin Ayongi Kamya oye Kabaka waffe His Majesty omudingia obudinja bwa Bwamba. Era obudinja obwo bwajja abantu basooka ne babutegeera bubi mu especially abe Kasese ne constituencies z'Abakonjo bo ne balowooza nti bwe bujja ugenda kumalawo omusinga ki powers ate nga constitution y'eggwanga egamba nti ne bwe muba babiri basatu nga kalicha yamwe mukkiriziganya nti kati gwe gwagenda otubeerera kabaka nze mbeere muki mu follower kiri kummwe kati abamba nabo abamba babwise bavanuma ne bakkiriza ne bagamba tufune kabaka waffe. It was an issue nga sisobola kugibuuka so nenjitwala mu maaso kabaka n'atuuka kati bali ne banyiiga so awo mivuyo netandika okuvuyagana kikola ki naye njagala kugamba nti kati constituency eno gye ndimu kati ate emuli kabaka oyo okiraba kati emivuyo ebadde esika teriyo kati what ekyali kyapeninga nti ba politician nga bakozesa ekyo nga bakozesa ekyo Bwamba kubanga obudiingia Bwamba bw'amaanyi bwa Bwamba exactly so tosobola kuva eri n'ogamba katono yagabanyamu kino biki tebikola eri gyendi tebikolayo oyo agenda tuleetera olutalo biki teruliyo kubanga bali baagala ekintu kyabwe era ffenna kye tukola obukulembeze bwe tufuna kuweereza abanabudingi so ne kabaka waffe so njagala kubasuubiza ababundi buki okuva eri n'okujja eno ne constitution etukkiriza constitution y'eggwanga temanyi nti oli mukazi oba oli musajja so long as olina emyaka 18 olina national ID yo oli mulonzi olina empapula senior ya 6 yokka ne bw'oba tosomye gano madiguli gano amanene professor biki gwefuna masters biki naye funa senior yo ya 6 bw'oba wagenze so ebyo mbirina byonna ate ndi mulamu era ne bwe nandibadde mulwadde constitution tegamba nti oba oli mulwadde nedda ground eryete Bwamba bw'ogitunnamu bwoti olowooza ogenda kawuta buva olaba okubeera akazibu olaba bano abasajja abaliyo omusajja aliyo amaze emyaka 10 era twamuwagira nnyo yali mu ttiimu yange twalina campus eyo nga kampu yange nga bwolaba kampu ngeolaba kampu sekikubo kampu eyange yali nkambwe nnyo eyange yali nkambwe naye abonabona bali mu kampu yange bayitawo nze lwaki nasigala nakugamba nalina break wano we balangira era nenfuna break mweri constituency endala kati awo nga sinawe mpita ne bwoyita tebakulanga so ebyo nga mbirina naye kati sina buzibu obwo twakola kabaka yatuleeta wamu enkayana negwawo ne twefunira nebuna obulabirizi mulabirizi n'atuleeta wamu tulina West Rwenzori diocese omulabizi n'atuleeta wamu ffenna tuli ba church Anglican n'atuteeka wamu ne tweddamu tuli ba Kristaayo so tuli bakazi balokole kati tetukyalwanya ebyekisiru kubanga ono gwogambye gweyagala okujjayo ate yali mu kampu yo gwenzijjayo ali mu kampu yange kubanga oyo anti takoledde bantu bye yabasuubiza ye yajja eno ndowooza n'anyumirwa eno waliyo obulamu gwe yajja eno n'anyumirwa n'akolakola ebyo byokwogeragera ebiri awo naye service delivery no nga tumaliriza ate nga tewaliwo physical thing kyolaba nti ku ground omwana ono yakikoze bye yakoze yeebale naye aveeyo nange ntandikire we yakoze ki
Tumaliriza mbadde njagala okutangaazako ku byobufuzi bya bundi bujjo. Ebundi bujjo kale kimanyikiddwa nti NRM ekola ki? Ekumala ebbanga eddene yeesinga amaanyi. N'ebibiina ebirala katugeze nga Nuupu biri bitya? Ewaffe Nuupu ya yala teriyo nnyo. Nuupu ya yala? Ya yala ye. Nuupu ya yala teriyo nnyo. Ewaffe bw'oyita NRM mu butuufu nga tobye oba oyise. Oyita mu kamyufu. Bw'oyita mu kamyufu nga tobye. Babalinda bulinzi kulangira. Babalinda kulangira. Naye bw'oyita mu kamyufu nga bakakubidde. Lwaki ebibiina ebirala tebiriyo because President Museveni ye district gye yasookeramu okukwata mu Uganda yonna nga tanayingira nga yakava mu nsiko. Nga tanagenda na Luweero nga tanagenda nawa yakwata bundi bujjo. So ffe twaterekanga President mu nsiko mu maka gaffe n'abeeranga mwana wa waka ye. Kati mwana wa waka bw'atuuka ebundi bujjo aba ali waka. Ky'oba olaba kati ebintu bya bundi bujjo twagala biteekemu nnyo ki essira. Twagala factory ya kokowa kubanga ali omu atuteekamu amaanyi ga kokowa. Enguudo zaffe yazikola kati twagala ki? Twagala factory processing cocoa processing. It is one of the major things twagala. Eyo cocoa factory bwetuuka abantu bangi balima cocoa balima ne vanilla ndoza bamulima naye cocoa oyo kati watutuusiza ye gold waffe. Ne bantu bangi tibalyangana ku chocolate ati chocolate jukira raw material bamujja wano. It is the best cocoa in the whole world. Mu bundi bujjo n'obuzo omuntu alide ka chocolate nagasi kalyanga. Tamanyi na chocolate efaanana naye ate gyakirima. Kubanga the problem with it ekizibu ekiri ku cocoa tosobola giprocessinga nga mwanyi. Nti oguteeka mu sepiki n'ogiro stinga locally tekisoboka. Ye ina okuyita mu mashini. Ina okuyita mu mitendera egya mashini. Teriyo kolera obundi bujjo nayo tenabeera steady. Cocoa factory tukyagala bundi bujjo kubanga baali bagezaako mukono awo waliwo omuyindi awo agezaako naye byakola nga tebiri mu point. Twagala tukole cocoa eyagala sente eziwera because the raw material is too much. Okimanyi nti bundi bujjo basindikayo almost $1 trillion of money nezigwerawo companies nezigula ezo zonna nezisigala mu GDP ya bundi bujjo. Yes, bantu bagagga nnyo kilo emu ya cocoa eri ku $3,000. Mitwalo egyo eja Uganda shillings. So that is almost $10. We could say roughly $10 or $8. Ye kilo emu. Kati bwoba oyina acres nga meka, mu ika emu oyina okugyamu almost nga nsawo 3 oba 2. So natwe zikala ziwewuka. Eziwewuka naye ensawo emu ejjudde n'ekutiya. Ebeera mu kilozi nga 9 oba 8. Bean count bweba ezitowa ng'ozikaziza ng'ezitowa 9. Bwebeera nga bean count egenzeko wansi 8. Naye nga organic nga teri mu mold nga teri mu ki. Awo bw'opima organic manya $3.3 per kg. Oyo musajja wa mu kyalo nno. So ewaffe akalulu kaffe okukagulirira nako tokasobola. Kubanga abantu balina sente. Ojamu omutwalo gumu gunywa ebyo byokugaba paketi ya munnyo waffe biki tebiriyo. Oba tokoledde bantu social services vaayo omulala akole ki addeyo. Kyekiriko kati bwetwogerera ejo najjeeyo gundi nataddeyo nominations zange ne banominatinga. Njagala kugamba nti ekiri ebundi buki enkyangenda bagenda kunyaniriza eno bundi bujjo kwetandikira zisembedde tugenda kulondebwa 16. Bagenda kunyaniriza nkya enkya bonabona era mbayita mwena muggweyo enkya ab'ebundi bujjo baze banirize omulungi waabwe wano ku boda ya bundi bujjo ku Kirumya kwe tutandikira paka Busunga ku boda nga tubuuza ku bantu nga tukola ki era we are going to make our first address. Enkya tukola rale yaffe esookera ddala. Era njagala basaba ab'ebundi bujjo mumpa akalulu mbakolere bye mwagala mbimanyi, eby'abakyala mbimanyi,
emirimu gy'abatongi manyi okuno engeri gye tunoonyamu gundi jobs eza gavumenti n'ezitali za gavumenti, tumanyi okweyiya ebya skilling ebyaki, muteekeyo omuntu abalowoleza so si kulindirira. tweyanze nnyo Honorable, weebale kwefiiza kadde n'olabikako ku Big Media ne Big TV. Era kampaneko kabaka wange. Kampaneko kabaka wange. Njagala nkubala kusiima kabaka watu omudingia watu enjogu ya bwamba owangale enjogu ya bwamba teta owangale mwati ya mabale